abakola okunoonyereza ku njege eyagudde eri ku Freedom City ku lunaku olusooka nga badde bajaguza olunaku olusooka abantu 10 bwe yafa basobodde okwata eyali MC mu lunaku olwo. MC ono yalangirira anti abantu bafulume bagende balabe ebiriroliro ye yavuddemu obuzibu okulangirira kwe, naye kati naku zino abadde yeerira mu nsiko, abadde yeerira mu nsiko, kati leero twamukutte eyo Mityana gyabadde akwese. Bamulese wano mu Kampala kati akumiddwa ku Poliisi ya Katwe. Bamuguddeko omusango gwa rash and neglect. Ono mwami bamuyita Elvis Francis Juuko. Mujjukira mabega kaawo anti yali muteesiteesi wa Kivulo mwami Abitex. Bamutwala mu kooti, twamutwala mu kooti ku ssonga lyerimu. Kati ekisigadde okukyusa bukyusi charge sheet ne tuteekako amannya ga Elvis Francis Juuko ne tutwala eri omuwabi wa gavumenti. Omuwabi wa gavumenti ajja tulagira tumutwale mu kooti ssaawa yonna.